Alright, kale nkwaniza na terero ku SML News nga bulijjo buli otya nno mukwano gwaffe najjo sinze okutugoberera webale emirimu gy'okola muliyo mutya yonna gye muli tuli ku the inside out okugayagaya ati mbitambula mu maaso mu ggwanga lyaffe era okwaniriza mu yolwaleero nze Simon Myanga Lutaaya ndi ne Genero Moses Bigirwa ku hotelo ye e Makindye ya Land Star Hotel otusinkana bulijjo njagala kubebaza mwannaffe abamu diaspora olw'okukwatira Bigirwa Genero buli lunaku osanga yongera okunyirira olaba edda twakubanga emboozi nga tukuba kakalu nero bw'omukyalira onywa ne ku kasoda mumukwatiridde omuntu yakava mu kalu okwanga musitudde nadda engulu kikoze bulungi mwebale ze mulinangira nti oli ezabijula negaana nziridde kasoda kokka kenfunye tuva mu kulonda eggwanga lyaffe libadde mu kulonda bukikowa y'abayosi ab'ebyalo era zigenze okwera essaawa 6 ebifo ebisinga obungi bimaze okulonda ebivuddemu tujja kwenda bibategeeza ne mubiraba ne bwe tubadde mulondeddewa okusookera ddala kkiriza mbuze ku bantu baffe mwebale kubeerayo mwebale tugoberera mbadde ngezaako okugoberera shows ebbiri ezisembyeyo nga tubali serious ekisooka luli baatugamba twalwa nnyo mu lwali twagenda otuuka ku subject matter nga bamu bakooye eyo point nkulu ekyokubiri comments naziraba zeyongerako oluli abantu bali baviewinga naye commentinga buli lwowa comment yo tumanya opinion yo. It's very good. Yes, ne tusobola okukola ki oba oli awo oyinza okuba owabula ne lutereezaamu so tubeebaza naye mbajjukiza edduuka lya Coco Closet banaye mugende mugulire abaana bammwe obugoye bafaanane bulungi tunaatera ogenda mu luyimba lwa Christmas ng'oluke tunaatera nze nkubuulira abantu abalinamu esente ogenda okutambula bwoti ng'osanga akayimba ka Christmas kali akali story anyway nze nkubuulire kasoyingira ogw'omunaana so mugende munyirize abaana wali e Nabugabo Coco Closet ku namba 0756 56 59 46 mugende muwagire munaffe oyo kuba naye atuwagira tusobole okukola ki okutambuza ebintu bino buli wanaafuna response ennungi kitegeeza naffe agenda twongera ku airtime Coco Closet e Nabugabo Street edduuka namba 11 kakati nondedde nakinyuguzi liwagamba luwafu anti luwafu gwe muluka nakinyuguzi zooni gye nondedde chairman Nalumoso Rashid akalidde gwayagala ku luli omutuguza akawuse buva buva buli ludda so kwatemu kakati Nalumoso gwayagala chairman Nalumoso akalwa akawuse buva yabaddeko yali vice chairman chairman we naafa kakati naye abadde akwatiridde office emyaka 2 maze n'agirya mu bujjuvu kati substantive LC1 chairman wana kinyuguzi naye wayagala ennyo ku Nalumoso naye oli otembeya mutembe nali si kumutembeya Nalumoso no ekyalo kibadde kimulimu ate nange tampisa bubi ku kyalo naye ekyalo kibadde kimulimu era opponent we abadde wa kibuli nnyo baleese n'eggaali awo n'ayagala akayuwe n'akegezaamu akayuwe n'ayuya ne kamulema nga tamanyi ludda Genero kwali ne kamulema yandika ye naye nze knowing the Bigirwa ino ng'oli mu background awo kamulemye akegezezaamu emirundi 3 nga ina feezi kwayagala okayiira ne tugamba temumuwa chance ya violence kuba ye kyayagala
abaddewo n'abalonzi nga 3 naye Nalumosi afunye obululu 395 kati obalonzi 3 ayagala kayiwa era avuddewo buvi nabo agenza okulaba nga kimulemye okuyiwa n'agamba nze ngenze n'avaawo ne ttiimu yaawo endulu nebawerekereza ey'amaanyi ennyo so akalubwe kati ne tukavaamu omanyi kyenjagala abadde n'3 ampa ekifaananyi ekikyo ne gavumenti ya NRA mwe batono naye muleekaana nnyo abangi tebaleekaana kati zala naawe okirabye ow'ebisatu babadde pola owa3 babadde agala kiyiwa kali akalulu akanene ak'eggwanga kanjawulo kanjawulo kyobola bajjajja engeri gy'akamanagingamu yanjawulo ye jjajja amanyi amazima naye kati abamuwagira n'abamunoonyeza obululu nammwe mumanyi kirala muba mulowooza mbu afunye akalulu biki bikyayi naye ye jjajja amanyi amazima wagenda okuswala jjajja amanyi amazima nti alina akalulu ke era namanya nti mwe muli bato naye muleekaana nyo mwagala fujjo is aware that's why ate jjajja wagendera ku mbalayo singa yavaako dda era gwe tayinza kusembereza wali ku desike ye emuwa pawa gwe ogenda mukubisa akalulu ate ntya nze nkubuulira jjajja amanyi alina akalulu naye namanya nti mwe mulina kerere. So what it does is to protect your care, and your care scares up some people. Andi kati chenkugamba jjajja nga watudde ku planning desk ye kituyita war room, okay, noleeta ebyo ebirowoozo ogifuluma. Why do you think I'm pedestrian? No, I'm telling you. But the more position now. Tubeera ku kyalo nga nze weefuddisi. Okitegedde nga tuliko abantu 15. Nga nawe munoonya gwoteekawo nga agenti taliiwo. But we make noise. We even scare those they have. Nange tumanyi they have the numbers. We scare them. That's what you do. Jjajja ekyo kyamanyi. Kati jjajja kati njala okubuulira. Ye jjajja akimanyi nti etonda erimu empeke ey'omunywemu ete ekidomola ky'amata. Empeke emu kati yagimanaginga bulungi. Kati gwe kyogamba kati gwe mu interpretation yo ogamba empeke emu ate neekola ki? Be naakola kyeyo here tibagenda tibawera baliwo ababiri muleekaana baliwo abasatu. You know, the reason I did science is empirical evidence. It's evidenced. Mwe mulina room arts ne mubalooya mpulira mulina you have a right okulimba n'obuzaabuza. Science has it is not about kulimba, it is to argue. You argue the case. If I'm to do the local wakana Awangudde is what it means. Not kuwakana. What's the local interview of argue? Arguing is to bring other side of the story. Because mumateeka olina okusoma okonvinsinga omulamuzi, but basing on facts. Sebo Ssentebe Nalumoso sikumanyi enjala okuyozaayoza okubeera ku kyalo n'owangula akalulu n'omatiriza ne Genero Bigirwa okuwagira akolera syndicate manyi akola mu background ababutabaawo oyo owaasatu abadde abayiwa naye kale she's 10%. 30 afunye 395 mu butaano. That's around 10% of the population. But what I know is that the 10% can make noise, overshadow the 70%. But the 90%, that's okay. Was it healthy for you to participate in such a local election where your prospective leader and where you openly showed sides, not only in lining, but even in campaigning? Does it leave you safe on your village? Ati kati I'm very safe. Because you see, office y'oba chairman nkulu nnyo. Nnyo. N'abantu tebagiwa budde. Kati ate bagenda ogiwa obudde nga chairman atatuuka na mutindo yayiseewo. N'abatagaza ku kyalo emyaka egi 5. In fact, omuntu yali etaaze awe chairman obudde kubanga eno waggulu wakyali wafu. Tetunafuna mukisa gutereezaayo.
abantu gye bawa nnyo omulaka like for example member of parliament, president tunatuuka mukyusiza mu kalulu wano mu Uganda. Kati ebintu abantu bakayana gontwale. Ati tunatuuka. Can you a leader of your caliber make that statement? Yes. No waggulu wafu. Waggulu okay. Waggulu tegeezaawa. Waggulu, that is president, member of parliament. Akalulu tetunatuuka tekanatuuka salawo president mu Uganda. Ekyo kiri self-explanatory. N'omwana omuto akimanyi. Kati ku parliament ati kati obuzibu nzikirize n'ekyo kiyite. Why not? Because I respect you. Gotokimanyi? Akalu tekanatuuka kusalawo president mu Uganda. Tekanaba. Wakawezaako ne bagana okalangirira. Tekanaba. Gwe kenyini tiwagambako nti Besigye yawangula notuuka n'okutuuma omwana wo Besigye. Nayagala Besigye for his qualities. Yaga nti Besigye yawangula yali Sejjusa. Sejjusa yaga nti mu 2016 Besigye yawangula ne tukakuuta. Sigamba nti Besigye yawangula. Because nali mu kyalo nga ne ba agents tubaweza. Kati ndi mutuufu ndi mu kyama. Bw'ogenda ku Sejjusa bonna babo. The lucky thing with you, you have been part of the whole confusing group, but nobody blames you. You are part of Sejjusa. No. I'm saying on the other Sejjusa bwe yagamba nti mwakawangula, but in Bulamoji where I voted from and I'm born, sisanga nti Besigye yawangula akalulu. Because as a coordinator of that district, waliwo twalemerera okufuna abatukuumira akalulu. Bali ne bakola ki? Buni balina nga balina abakuumira n'abawa. Andi kakati lindako. Candidate okubula agent mu kitundu tekitegeeza nti talinawo banaamuwa kalulu. Nga bw'abafuna ani abamukuumira. Tekitegeeza nti ate bamubbe bubbi. Ate bakubbe k'otayina. Nedda ssebo. Bakubbe k'otayina. Okiwulidde. Awo nkugambidde nti ekyo tetwetaaga kikubaganyaako nnyo birowoozo. Era we tulifuna amaanyi ag'enjawulo. Okiwulidde tulikwata gavumenti. Amaanyi ag'enjawulo gali mu bantu. Tulikwata gavumenti. Be honest to yourself nti opposition tennakonvinsinga bannayuganda kugyesiga. Abatu n'abagirimu abajagala nga ggwe bali solid, bali grounded, balina amaanyi, balina kati nga ggwe wuli oyagala kubeera mu gavumenti, oyagala kufugako. Nitulina bantu. Museveni has the numbers. No. The fact. Mukalukero siwano ke balonze leero Kampala yenna almost 90% NUPM tutte. You understand? Common Man's Party tunawule wadde. Nafe twegirisize Kamuli. Okay. Ground yaffe eri Kamuli. And now you see. Which means that's an isolated case. You choose one district of Kamuli. Museveni has ekiruura yodde buyozi. Sikiruura wokka. Kiruura. You know, Bigirwa, nze ndi omu ku bantu abaagala okola gavumenti empya. Take that from me. Yes. But deep inside my heart I see tetunabeera serious to get a new government. Auntie. That's why nkwata ku yono tuyitira awo wakiri. No, auntie. Twalibadde tuli serious. Era tubadde serious all along. Only that. Genero Museveni takukkiriza ku organizinga to the extent nti osobola okukola ki okuzimba structures ez'enjawulo takukkiriza. Okiwulidde. Kakati awo nkugambidde mu bigambo byange nti akalulu tekanabeera factor mu kusalawo ani ayingira State House n'okugifuluma. Era ye mboozi. Did I find you in a ginger last week in a retreat of all the political parties? Wasn't every political party there? Yes. In a retreat? Yes. To review the 2026 elections. You all attended? Yes. Yeah? Nego watambuza ekirowoozo, a strategy to win the 2026 elections. Buli omu ng'akwata region ye. You failed to come together. Am I right or wrong? You are right. Andi kakati ekyo kyennyini pesa lyoli. Pesa lyoli gwe tuvuganya naye. Okiwulidde buli lwakizuula nti waliwo amapeesa amatuufu agagenda okunyigirwa ng'afunayo bagamba mufulume olukiiko. Juzi nga temwafuluma. Mwenna you attend the retreat for 5 days. Mwenna. Yes. Era bwe natuuka nasooka kubuuza nti ne NU gwe nabuuza nti ne NUP ezino nti yes. You told me nga Katana ne Aisha Kabanda mwebali for NUP. Peesa kiri banyiga babaleete nga buli babaga nti mwegatte
mukwangule Museveni mukuba akalu temwegatta pesa ki and you blame Museveni for that? No, politics aliko timing. Omuntu musobola okukanya naye yes kakati waliwo kati mu mateeka mulimu kye bayita issue to be overtaken by event. Okitegedde oyinza ogenda mu kooti okusaba order nga batema omuti oba nga bakuba ekizimbe kino n'oyagala kooti eyimirizo kikola ki okiteeka wansi by the time wofunira order ng'ekizimbe kiri wansi ogenda okugireeta nga mu butuufu ogifunye naye ekizimbe kiri wansi so that matter tugibalanga eri taken by event. Kakati wano mu critical moment twasinga okwetaagira okwegatta kwaki temwegatta kw'oludda oluvuganya bangi nnyo abaali balaba nti jjajja bamwambala bokka era bamusobola. So the issue of okwegatta at that time was overtaken by events. No, is it that council? No, kati kiri overtaken by events. Ku kino kye twaliko juzi era nze saamalayo naga mu buto that after losing an election in 2026 January you meet in 2026 June to review what you lost. The unity was overtaken by events. Strategize for this election. And then you blame Museveni for that one? Yena nyini mapesa ago. Kati guloza lwaki abantu bagana okwegatta. Guloza who is the beneficiary? Namuganya okwegatta. The competitor. Naye si abagana okwegatta. He benefits but si abagana okwegatta Bigirwa. Fejjajja tubadde naye wano ebbanga lyonna anyiga amapesa muganda wange. Namulaba nako nga yali akuba mbabazi. Yayiwa olukiiko. Ono Dr. Besigye omanyi gwe tewali mu TDA. Politics yali mu TDA tomulabanga. Olukiiko lwasooka kubeera lwa Besigye, Mbabazi, Bukenya, Robert Mao. Bebalimu nga ba olukiiko. Kakati bonna nga baagala obwa presidential candidate. Buli omu ng'ayagala. Everybody wanted to be the TDA candidate. Kakati nekituuka ne lukyamu zino yalulimu. Ndujjukira lukyamu zinasooka abivaamu ne lufuuka abalwabana. Bwe lufuuka olwabana Bukenya n'agamba I step down in favor of our mama. Very good. Wadde nga balina ensonga zaabwe mu gavumenti. Very good. Naye yabivaako ebyo. Very good. Kankutwala awo. Robert Mao n'agamba I step down in favor of Mbabazi. Kakati ne basigalamu babiri. Kakati Mao n'afuuka sekretary w'olukiiko olwo kati. Ne bagamba now you are the secretary of this meeting. Musigadde mbameka? Jjukira eri high profile. Tebakkiriza mutakataka yenna ba principal bana wasigadde babiri twagala ko omu Mbabazi versus Besigye. Kati Robert Mao n'abagamba you people you are all bachiga. Omulala ne bwakwata omulala asobola okubenefitinga nga ffe tunabona kubenefitinga because you come from the same region. Why don't you agree? Ebigambo byayita binaba kukala ng'olwo tiimu ekimye Besigye. Bino byakiyanye bino. We don't know what is going on. Kati kankule Bigirwa. Eyo tiimu yali okulembeddwa Odonga Oto. Nga bwe tukuze kankubuulira. Ogambye mbusali mu No. Dr. Besigye. Let's leave this nonsense. Nali mu TDA in the background. Amasimu gano gola. We are getting updates. Tulowooza nti Besigye twabatali twamanya tutya nti yatuuse omunona. It was a signal. Because when obinyumizza, the idea was kukolera Mbabazi card Besigye aveemu. Byonna bonaga nti I step down on favor of this was a script and you know that. It was not a script. It was a script. No way. It was not a script. Me I was for Dr. Besigye, I am telling you. You were for Dr. Besigye but you are not part of us. You were a secondary supporter. You are not part of us. Me I was with General Sejusa. Nafu twajjanga bapatana. Mweye ensonga. Era Dr. Besigye ffe tumugumya. Bw'olaba nga kyali nakyo. Okitegedde. For Mao to step down. Kenya to step down. In favor of Mbabazi. Meeting yatambula bbanga ki? Meeting yatandikira London. Gwololabyeko opposition. Ng'ogyeko Lancaster conference. Ololabyeko ebyobufuzi bya Uganda nga bigenda London. We asked you then,
nti kiki Mbabazi kye yali akoze okubamatiza in all that time nti avudde mu muntu gw'abadde naye bulijjo. Have you answered that question? Anti kakati lindako n'ekirala. Mu byobufuzi tebabuuza bwe batyo. That was a wrong question. Wasoma Mosh Conference. Tewaliyo olina okuba nga wasoma konsome. Mosh Conference was constituted by different parties. Naye nga buli omu bamulabiraawo from Uganda. Tena wewe, alo mimi nakuja. Ami niko mbaya kabisa. Tena wewe. Mimi nakuja. Na mimi nakuja. Ne constituting a Mosh Conference. Nevaamu force eyalumba nejjako Idi Amin. Okitegedde? Naye nga buli omu yagendanga lulwe. Kati oli toyinza mugamba nti kuba ne Museveni bamubuuzaako e Tanzania. Lakini Nyarwanda wewe. Bayiko na tabuga na Idi Amin. Bali boyito joko titokero olutwa ne babaziriyo. Okitegedde? Bo baali basajja ba Milton Obote nnyo. Bigirwa. Okitegedde? Kati ebibuuzo byebyo. Byabajega. The difference now is we have micro strategic thinkers. Then we have macro strategic thinkers. You think about politics at a micro level. Because the micro level is known by everybody. The macro level, is known by a few. At a few, I've given you references. Bo wakana nti amama Mbabazi. Teyali scripture tuleta wano bamulekere Besigye aveemu. Then I doubt your politics. It was a script clear. Me, I was for Dr. Besigye through General David Sejusa. But process yo yonna bwe yatambula ya TDA. It was a process. Do you know that we knew from the start that the process was intended to phase off Besigye? Katini. The process yagenda paka London ngerimu former secretary UN Secretary General Mwami Kofi Annan. Na cheering meeting for the first time. Ebyobufuzi bya Uganda opposition byaliko ku international level nga discussingibwa continents ezenjawulo to resolve the Ugandan question. Okay? Okay. Kakati mweyembeera ne bivu eri London ne bijje Nairobi. Meeting ne zikwacha. Ne bivu Nairobi ne bijja ku ground okola finishing. Kuba candidate ababiri anti gwe tewamanya bintu. Nze nali mu center gwali mu center. Wali ku periphery nga baba walifaananyi kugenda kaliro. I'm telling you. Mbabazi bwakuba rale embaale. Eyamenye emiti. Abantu bonna ne bagamba nti onajja musobola. Of course Mbala akungaana ku buli muntu. Ngamanyi nti ono bulijjo yabadda bironi. Tetujje no tumaze. Because politics we resisted. Do you regret that we resisted? Politics were perception. Mbabazi yateekawo perception eraga yabadda bironi. Nti omusajja amusobola. One, amumanyi nnyo babadde bonna emyaka 4 kuva mu Fronasa. 2, center azirina. China ye muli emabega oyo propaganda ina Mbabazi yamuteekawo atumize emmotoka buli wagobola bagenda muwa okitegedde buli kintu kyonna kyo yateekawo propaganda mungi nnyo kakati ekyamazima kiri nti jjajja teyayagala kuvuganya na Mbabazi era ekyo tosobola kunkakasa teyagala kuvuganya naye teyayagala kuvuganya na Mbabazi nga leading opposition candidate yali agenda mukola ekyajabu government yali egenda kulemala okitegeera naye bw'otyo bw'olowooza raale gye twakuba na Kivubo I remember very well. Mbabazi yaliwo leero nga bamukubye yenna ng'anafuye in terms of public perception. TDA yise ne tugikubawo enkeera ne Dr. Besigye. I was among the key speakers. I remember very well. Naye Kayura yayeewo bani bakulam preventer kumpi omutwalo gumu n'ekitundu. Raro okwata. Okumanya jjajja azannya obufuzi. Ngenda okutunuulira bwe nti nga ndaba abantu abasinga tebalina nviiri ku mutwe. Ne ngamba kisoboka kitya kino. Tebalina nviiri ku mutwe.
okiwulidde Bigirwa nakivubaawo otwalira mukabbo nze nkubuulira olaba omuntu gwotadde ne tufuuwa ebigambo era bwe twamaliriza ne tudda mu moroka ne Genero sejjusa naye ŋŋamba Genero ne mugamba nti Genero wategedde nti ojjajja atukubye omupiira kiva kwogerera mu bantu be ogamba Genero ki Genero sejjusa nemugamba abantu bonna mbalabye tebalina nviiri ku mutwe ate abasirikale mumusala ebiwalaata nagamba ayishuwa kirabye oti ekyo kwezireka naawe nange ndi mukesi abadde omayigwe mukesi weka nange ndi mukesi okiwulidde. It was, I want you to know from me now, that was a syndicate. You are not an authority. Out of, I am an authority. You are not an authority. Okay, let's go by facts. What was this woman now? This is what happened. You're talking about 2016 elections. Yes. Bannayuganda obukadde 15 bwe bwalonda. Museveni yafuna obukadde 5 mu emitwalo 9. Besigye n'afuna obukadde 3 mu emitwalo 5. Mbabazi n'afuna emitwalo 13 mu 6. Do you think it was right to tell Besigye to withdraw for Mama Mbabazi when we told that majority of the population had not trusted in Mbabazi? He needed to pass a test of the trust. opposition politics of Uganda trust yadakiikezi. Was Mbabazi opposition, Bigirwa? Can you say What that? are you talking about? Was Mbabazi opposition? I am saying, was Besigye opposition? 100%. 100%. By 2001, was he opposition? No. We're talking about 2016. He was opposition, tested in 2001. Tested in 2011. So, kikomo kye kyaliwa gwe mukulaba. Was he permanent? Besigye was opposition. He is opposition even today. Kati kyembuuza, according to your knowledge, NRM bukyasobola okuvaamu candidate oba temusobola? Museveni akyasobola okwawukana n'omuntu omulala? NRM? From NRM. Very possible. Very possible. Why don't you accept the Mbabazi scenario? Yes. Naye position ye neeriwo. Ebeera eyo eri circumstantial nti baawukanye lwa nsonga eyo. Seno homegrown. Besigye is homegrown opposition. Are you aware that in 2001, the Besigye message was to reform NRM? Reform agenda. That is true. Yes. He wanted to reform NRM. Yes. That is true. He wanted to reform ekintu kyabwe. Yes. He just... Ffe wananchi ne tukigwa ne tugwa mu lutalo lw'abakulu. Okiwulidde? Ne lufuuka ensonga ne lufuuka ideology. Ne tusala line. Jjajja n'asigala eri ne tubeera ne Dr. Besigye waffe. Bigirwa gwogera ddi Besigye? Besigye namulonda emirundi eki. Namulonda 2. Ng'omulonda bwekwe because buli mulundi lindako abadde ne candidate gw'otembeya. Kankubalire. Watembeyaako. Lindako totawaana obuuziizaazi. Kankubalire. Namulonda 2-1. Ozoose kutembeya ani? When I was 17. Sina gunatembeya. I was for Dr. Besigye right from the word go. I was 17 in 2001. Nemulonda 2-6. I was with Haji Sebagala nga ndi ADCU. 2011 saamulonda nalonda Nobert Mao. Nemulonda 2016. Kakati oyinza okungamba nti onsinza okumuwagira. So you have talked about 4 election cycles. Yes, I voted him 3 times. Ate walonda otya Nobert Mao? 2011. Yes. Ate waleta Sebagala? 2016. Waliwa Sebagala? Yeah? Yes. Sebagala bw'avaayo n'olyoka ojja eno nga tugamba Haji ati twakola alliance. So gante waliwa obadde oyagala mbeere directed waliwa Besigye. You have only supported Besigye circumstantially. Tobadde wa Besigye Bigirwa. Ompise mujega. Politics there is that moment of alliance. Tokimanyi? Bwe mukola alliance bano baba tebafuuse bawagizibu. Okay. Kubanga nze sibadde musiru mu bintu bino. Okay. Okitegedde? Actually omwaka guli gumu gwokka ogwa 2021 gwe nalonda nga siri mu center ya power. Londa Semwogerere. Semwogerere yali wa 96 nali mu kyalo. 2021 walonda ani? Dr. Besigye. 2011. 2011 Nobert Mao. 2016. Dr. Besigye. 2021.
22 Mukyagulanyi Ssentamu 26 Munyago Mubaraka era Munyago Mubaraka wenalondera bwe yasinga ofuna obululu obungi mu Uganda era mu Kamuli municipality mwe yasinga okufuna obululu obungi the inside out so bali balonda Munyago bali balonda Majazi common municipality bali balonda Bigirwa ekyo kibuzo kya balonzi si kyabo era mu Kamuli municipality mwe muli bakansala ab'Olusaniya actually nero tufunyeyo chairman Kamuli kiwedde onsanyusizza nnyo kubanga mu byonna bukyankugoberera neewuunya okubanga owakanye nti ekyokutuguza amama Mbabazi yali script Museveni teyagala kuvugana na Mbabazi naawe era bwe yamukuba n'amunafuya bw'ati n'amugaa kati yingira akalulu era ye Mbabazi kasalemu okusekiwalinga mandate y'opposition n'akola tactical withdrawal okujjako nga tewabiriimu naye ffe ababirimu tubimanyi jjukira mukazi we baali bakoze eki baali bamugye mu action ng'omuwala alemedde ku register mukazi we bamugye mu action ali London ku treatment aliko kikuba mutwe ng'omuwala wano alemedde ku register Nina yenare mwagiremedde ebyo baali babimusuuziza ng'olwedde bakoze register endala whichever way it was, it's been a very great cycle for you. Tuvudde ku kalukero si wano kwabaddemu leero ngeri gye kaweddemu yeeyo NRM era yeekawuuse agala okiveeko era nga nti NRM ekawuuse mu bugenderevu terina we babbidde tekabaddemu kubabba mu Kampala wano banna aba NUP bewatendeka baagadde okolako akavuyo okukiyiwa that language yokozesa okukiyiwa waliwo baagadde okiyiwa ne kigaana elsewhere NRM yeefuze so Museveni is sure of those numbers Museveni so he has numbers at LC1 LC2 LC3 LC5 parliament and then you expect that after all that you can win him at the presidency. I think you're dead dreaming. Anti kati guwerabira ekintu kiri kimu. Kiki ekireetera omuntu okufuna mandate wansi, capacity wansi. Buli lw'okwata waggulu n'onywezaayo. Okozesa that capacity ya waggulu no influencing wansi. Okitegedde? So zimba otandikira waggulu. Era ffe we tuli awo. Kibulaawo tetubadde nnyo active mu kalulu kano. Mwagala muzimbe kutandikira waggulu. Amagezi gaffe gonna n'obukodyo n'enkwe zonna n'okupanga twagala kutegula kintu waggulu. Tumala okutegula ekintu waggulu. Agamaanyi ge tukozesa okukola ki? Nga muyita mu kalulu. Okuzimba wansi. Za kalwana option. Kyonna kye kiri. Kubanga bw'otegula waggulu, ng'ogamba kalulu, oyagala kutegula waggulu. Naye ng'ojagenda mu kalulu. Nga naye ku kyalo okuli polling station esooka toyinaako wadde ssente wadde omuntu nosa nti abaliwo bajja kuba bankwe nti beena ne baliwagira abakitegula simanyi bw'obaobala kyotamanyi waliwo theory owekitiibwa Munyago yatera ojjogerako eya Kerrison theory eyogera ku power theory eyo bagikozesa mu kudetermininga omusango gwa Matovu ex-parte Matovu versus Attorney General kubanga bamuwaabira mu mateeka agataliiwo naye nga gavumenti eyo y'ekiseera yakateekebwawo yegataddewo kati eri theory egamba mu mbeera yonna gy'oba okozesezza okufuna obuyinza nga gavumenti ogikutte oba oloze oba otegudde ntegule oba bakuwadde mu kalulu gavumenti eyo ntuufu era oba wooli kati legal notices z'owa zonna zikola they are applicable because the government do exist bo tebatunuulira circumstance mwogikwatidde that is the theory kakati gwe ng'olinganga ogamba nti eraini eriemu gye bakwatiramu power kalulu
line teriemu waliwo endala line zinyingi kati endala eyo gy'onsunsulira mulimu ez'okusunsula n'obutasunsula tekisoboka yes oyagala nsunsule ki oŋŋambye gwe kenyiri in this class yes nti waliwo engeri nyingi ez'okutwala gavumenti yes nonga nti eyakalulu gyendowolezaamu tekola so kwe kubuuza endala eruwa eriwo kati gwe gy'okolako as a politician because wagamba buli kumakya okera kola kujjako jjajja ekituufu okozesa eruwa tujja ginnyonnyola golooza abaatuulanga emakindye ewalukikaire bebuuzanga ku bannayuganda oba bajjanga bannyonnyole abaatuulanga emakindye so waliwo plan meeting zaalinga nnyingi mu kiseera ekyo nga waliwo abakuba enkiiko ez'okugenda mu paalamenti ne bafuuwa ebigambo abalanga batuula makindi wano wenyini we tuli ono kumpi ne woteero yo butereevu kakati gwe bw'onoddamu ebyo ng'oteega kalulu kokka gavumenti ez'ekifirika teziriiko fomula ezireeta omanyi rikodi eno gye tukola ejjako emirembe gyonna nti olina enteekateeka okugenda mu buyinza naye tobalira kalulu akalulu si option yokka siri ekkubo lyokka kiringa kugenda mu Nairobi ng'oli Kampala osobola okulinnya ennyonyi okay osobola okulinnya ebbaasi naawe otuuka osobola okulinnya trailer ereesa amafuta ng'eddayo n'ogituula emabega era neekutuusa e Nairobi owulidde oyinza n'okugamba nti nze ndi wa bajaaji ejja tuuka nnyabula naye nga mwena ekigendererwa kutuuka wa Nairobi tukusabira esebo nyakwogera ng'abaganda ne bagamba nti sebo bw'otuukanga nzijukiranga anti nja kutunula munnankanyi ndabe oba wali ozalawo oyinza okuba wali nekyo gye yatunula mu fayiro ng'atuuse n'agamba akasajja kano kanafuya nnyo lindako enjala keeyongera okulumamu kati gwe amala emirundi agambanga if I'm not going to be part of your next government I have no reason to be part of you so ebintu byo byokola nabuyinaga nti I'm not part of your next government kisinziira ompagidde kyenkana ki mu process kyova olaba baani omanyi gavumenti z'ekifirika ziriwaadinga era wasanga oli omuwala yali akayanya abantu mu paalamenti ani bamutulaki bamutulaki yakayanya abantu mu paalamenti okiwulidde nengawo naye bano balinga abeerabidde African politics teyasoma biki yajja atya mulimu bagumwera ku kasimu naye osooka kubuuza bamutulaki yaani yatuuka mu kifo ng'ebisaanyizo ebikituukamu ordinarily tebabiraba taata we be baakolanga enkwe olutawo lutambule bamutulaki bwe buwala nga bwe tunakuba olukiiko ewange okiwulidde ebikonge byange bizze ne saba yeekeraze kati obwana obuweereza cyayi awo bwe wali bumamutulaki mwe mwali bamutulaki kati jjajja aba ali awo ng'obulonderero oleeta jjajja aba ali awo n'awulira nti nze bamutulaki siniya gavumenti yemusi naye ng'enkiiko zibadde zituulanga wuwe olwo intelligence yakola ki yalinkinga kakati aba ali awo akaana nga kamutuukako kamweyanjulira nti muzeeyi yenze yaweerezanga cyayi mu lugye wa muzeeyi wange ng'okyali muyeekera nti sukulikyo mwana gwe are you the one okiwulidde ebyo Museveni yabikola gwali ekamuli omulaba ate kati gumanye ebya pawa ate olowooza pawa ebeera etya pawa bwetyo bwebeera naye kati oli kuki nti ate muzeeyi waliwo ekiriwo nti ye wa wali eye vacancy position Katumba where are you Katumba I'm sending my daughter ateekeyo empapula bwekiri
muloza government bwetambula ate bwe batuse bamuwa omulimu but oli yawa taata we ya rewardinga taata we. Politics rewards. Okay? Kakati muganda wange sonzo olabanga mu bitu nafuya Bigirwa olwaleero olabanga nze mu rewards singo jja mu government sisanira ate wali nkute bulungi Simon kubanga bintu yembiseemu obimanyi buli lwonkubira essimu ngikwata ndifiitinze odd season bulowereza message nziddamu mu bakuwa award nalimu yes mu bakutambula okujja ku hotelo yo mwe kati olwaleero lwaki onafuya sikunafuya kubera reality nti otuguza ekintu kyolabanga tekisoboka omusajja mugenze mu kalulu mu politics temuli kitasoboka ebyalo emitwalo 7 soko owulire mu 2014 birowooza theories zo oyina mu chairman gwegerako omu owero si one in the whole of ogwo si gwe musingi gwa gavumenti okitegedde you lawyer African government structures people different leadership that is not the structure that is not the pillars of the government. Pira ya government kintu kimu maje intelligence. Now you are wrong. Stop breaking maje na intelligence. Mr. Museveni, yeah, Mr. Museveni, nofuka president nga akyali muyekera. Bayina society acceptance. Societies accepted them. They knew them. They hid them. Bigirwa want us to get serious. Waliwo abaana abalaba shenu nga baagala kuyigira kuggwe. Museveni teyava eri buvinaagwa buvi. Yagenda okujjanga population eyali enyigiriziddwa emumanyi ngere acceptinze yabakweka they wouldn't have managed it era kati bagenda bajjayo omu ku omu nti yali waffe kati kyembuuza kati gobadde omanyi nga Museveni yasulanga kireka ng'akola mu gavumenti abekireka badde bakimanyi paka ng'akyogedde anti kati kyembuuza I want to know from you kyogamba kati tewaliwo bwetaavu tosobola kufuna bannayuganda basobola kukweka muntu wa struggle yena weebali naye tebawera ne luli baali tebawera ate gwe omukisa gwali guli ligo okubafuna wena ekyamani wa mowekyala asobola obbakweka ogudismissing nti it was not necessary. You cannot tell anybody I know obwongo nganzi that you can build and overthrow a government from the top, especially if you believe in democracy. So you obuzibu oli static, you are only static with democracy. I have told you that is not the only way. The other way available is military. If that two option works, military. Nebanga nti engeri gya ku government ya military waliwo muhozi ne Bigirwa. Who do I give military trust? Military trust? That the only option left is military. Bigirwa ali wanayagala okuvuka mu government ne muhozi ali wana. Military approach tebagikubaganyako birowoozo. What is your problem, Simon? Tukabadda. Tebagikubaganyako birowoozo. Mulinda ninde? Basagenti baali bakutteko power nga bajenozi weebali. Sergeant Odo yagikwata nanyangalaza bajeno n'abateeka chini ya ulinzi. Okitegedde? Oli captain Twaule, Ibrahim Twaule is a captain. Yakikwata mu ggwanga lirimu bajenozi. N'agamba president tovaawo ne mukazi wo nkusibidde awo kati nze aliko. Captain Twaule nakati kwali. Okitegedde? So ebirooto ebyo bwe bityo byinza okujja mu gavumenti ya Museveni. Kano Woluto Chora. He declared the fall of Tito Okello. Not Tito Okello. The fall of Idi Amin, I mean Obote too. By then he was not a Kano. 1985. Oya ali captain yakwata omuzindaalo kwedi Uganda kakati basebo ne banyabo bwana gundi avuddeko ffe tuliko. Nga bajeno we bali awo. Kati mu bintu by'okwata power toleetanga bajeno ate tewaliwo jeno akwata buyinza. Okujjako Genero Bigirwa. Nze nkubuulidde bajeno jeno abo ababeera mu uniform abo. Ngambye tewali jeno akwata buyinza ne Genero Bigirwa ansubiza buyinza. Anti ffe thinking beyond the box. Naye abantu abasinga okuteekinga risiki nga ba Genero
annange Bigirwa nti birimu emisinde je navuka wisikike kadanywa kati bajeno bajjaje okumanya banafu bazibu jajja abawarandi cruiser obusigale waka ne kadi y'amafuta agamaje wali embuya okiwulidde abalina ofiisi balikiriya ba chief ababayita ba chief abatalina ofiisi babeereyo bemulugunya naye we balya okiwulidde kati obwo obulamu tebaagala buvaamu kyova olaba zino ranka za wansi zibatwalako ekintu bajeno ne basigalawo nga basaamiridde nze nyinza okubala obuyinza ne bajeno totuuka nabiraba wano kusejjusa nabiraba abatagala taking risk y'amaanyi akuze nekifiiraawo bwe tutyo bwe tumaliriza olunaku olwaleero eggwanga lyaffe libadde mu kulonda bassentebe b'ebyalo tuyozayoza nnyo abo abayiseemu ffe nga SML News abaagala eggwanga lyaffe okutambula obulungi tubayozayoza abalonzi babalaze bye baagala bababuulidde bye baagala era abatasobodde kutegeera abalonzi bye baagala tebawangudde akavuyo kabaddewo ewaffe ekaliro waliwo babaza abalonzi 10 oluze ne babala abooli gwe baagala akakiiko k'ebyokulonda neka nti ffe tugenze ne bakkiriza layini ndala bali nga baganye ne babala eno waawo mu kitundu bakita Buyinda mu kalulu kano era NRM yesinza okufunamu obululu obungi ebifo ebiwerako ne Dryne UP nga bwe guli aba UP Sengulu balondedde ddala balonze obukiiko bwabwe buwerera ddala DP ebadde ya musolesole Common's Party ya mukwano gwaffe afunyeyo obululu awo mu Kamuli aba ANT natono ddala PFF teyabitaddemu maanyi tena sobola kiyetaba mu bintu omukama waabwe alina waali kati tewali nteekateeka yonna ematiza Munnayuganda alina bwongo nti opposition yaffe ya Uganda yakoze omulimu ogumala okukola gavumenti bwogerageranya bye bakola n'oli gwe bavuganya byakola Genero Bigirwa y'omu ku bansuubiza nti tewali Genero atala buyinza agambye gavumenti etwalibwa ba Genero nga ataga nti abaagala gavumenti empya beesige Genero Bigirwa nanzijukiza yaluga nti byonna mu bimukwase nti ali nti bikwase gundi ne Bigirwa yayimba akayimba ebiganyi malwaliro mu masomero byonna bikwase ne tubimukwasa tuba twakabimukwasa Bigirwa n'abula nze Simon Yanga Lutaaya.